tusomesa aba natuse. Okay, Erikika, good morning. Kiki nate ekiri rudeyo olirudawa. Mukono ne parish modo. Mukono twagala gikola bata. Mukono twagala giwereza sebei. Ne abasebei munabasobera bajja kuba. Baba giwanyisa ne Rwanda banasobolayo. Tulagiwereza Kenya eri obwegugungo. Oba Sudan. Genda maaso. Mwanyinaze full figure ontwala speed nnyo nene nnyo naye Mukono ngabo wali ogimanyi yakyukira ddala era kati erina enjawulo nene. Groups 58 ze zaavaayo okulaba nga zaagala okufuna mu nteekateeka ya gavumenti eya PDM. Ku zino 45 ku zo ze zasobola okuyitamu. Naye ate groups 2 ze zaasobola okusaba okulaba nti zifuna ensimbi zino eza PDM. Era nga mu kiseera kino groups 12 zimaze okufuna ensimbi. Ng'olunaku olwaleero we bunaazibira groups endala 8 ensimbi zigenda kuba zimaze okutuuka ku akawunti zaabwe. Awo no basobole okwekulaakulanya okwejja mu bwavu mu nteekateeka ya gavumenti eriwo. Era nga wetwogerera kano mu kiseera kino omuluka ogwa Namumira gwakafuna obukadde 104 nga bakasaasaanyaako obukadde 5. Mu kiseera kino ndi n'omukulu Stephen Kigundu, omu ku batunuulizi oba ku bakulembera enteekateeka eno eya PDM mu muluka ogw'e Namumira. Omuluka guno gulina ebyalo 12. Mukulu Kigundu oli live ku Salt TV ku programu Omusunsuzi. Buuza kubatulaba otunyonyola enteekateeka eno wa weetuuse. Kusooka byonna neebaza olw'okubanga essaawa zino ndi ku live ku Salt TV. Amanya Kigundu Stephen, chairperson atwala omuluka gwa Namumira LC2, ng'era tumanyi bulungi nti programu ya PDM ekulembera akakiiko ke bayita Parish Development Committee nga kakulembera chairman LC2, ng'era kabaako omukozi wa gavumenti oba technical person abeera secretary waako, town agent mu byalo be bayita ba parish chiefs. Neebaza gavumenti nti omuluka ogwange enteekateeka eno ebadde etambudde bulungi. Gavumenti yatusuubiza obukadde 10. Sofa olwaleero obukadde 10 ebyo twabufuna weebuli. Era olw'okuba nti gavumenti yaleeta ssente zino ez'enkulaakulana nga zivunaanyizibwa kuyamba buli maka, olwaleero amaka 45 gaamazidde okufuna ssente ze groups 12. Amaka amalala 4 awamu ge maka 85 agakanywa mu programu eno. Amaka 4 olwaleero gagenda funa messages olwaleero. So programu eno ebadde etambudde bulungi nnyo ng'era etambulidde ddala. So n'ensaba gavumenti okwongerako kubanga kye tusanze nti amaka mayitirivu nnyo agali mu bwavu, kuba gavumenti programu eno yajjirira abantu bayita ba subsistence households, be bantu bali abaavu abasemberedde ddala wansi, naye nga programu eno ebadde etambudde bulungi ng'era twebaza gavumenti kubanga nti buli kimu ebadde egezezzaako kubanga ekikwata obulungi. Tulabyeko mu programu zino abantu abasinga abadde bafuna ensimbi zino wabaddewo okusoomoozebwa nti bamaze okufuna ssente zino abamu babadde baferebwa, abamu babadde bazibabbako, abamu nga tebazikozesayo kye babadde balina kuzikozesa. Ekintu kino mukikutte mutya okulaba nti abantu ensimbi ezo bazikozesa ekyo kyennyini kye baazisabira? So tugezezzaako okulwanyisa ekintu ekyo. Ssente zino eno omuntu watuukiro zifuna oba amaka gatuukiro zifuna, waliwo gye bayita sako. Sako ekolebwa ku muluka era ekolebwa mu bo bennyini. Ekyayambye gavumenti kye yasinza otuyamba nti ssente zino eno zajjidde ddala ku muntu wa wansi yennyini. Sako ezo zakoleddwa mu groups ezo zennyini. Sako ezo zirina administrations zaazo, zirina gye bayita loan committee era beeronda mu bo, ne ziba n'akakiiko ak'executive. So loan committee omulimu gwayo kugenda kutuuka ku ground kulaba abaasabye programu eyo gyeri, emirimu egyo gyegiri gye bagenda okukola, projects ezo gyeziri, bwekomawo then neetula n'executive n'eddayo. Kati omulimu gwaffe nga PDC nga gavumenti y'okumuluka
kwe kugenda okulondoola okulaba nti gye bagenda oteeka ensimbi ezo amaka ago emirimu egyo gye giri. So tugezezaako process mpanvu, so kizibu nnyo kati olwaleero okuba ng'omuntu wa wansi afuna ssente nga project eyo teriiyo. Era ekyazizza programu eno nti bagiyita parish development model, nti eri kumuluka ku muntu wa wansi, omukulembeze wa wansi mwangu nnyo okulaba omuntu wansi nti eno project gyeri oba eno teriiyo. Nga tumaliriza katono nnyo tuwulire ku kusomozebwa kikwe musanze nga mutambuza enteekateeka eno. Okusomozebwa kwe tusanze nti programu eno abantu abamu bagikwata bubi. Programu eno yajja kwongera ku muntu mufunampola, kitegeeza omuntu oyo mufunampola aba alina ke yeekoleddewo, naye gavumenti bw'emwongeramu aba ayongera ku nnyingiza y'amaka okusobola okutuukiriza ebyetaago bye. Naye okusomozebwa kwe tusinza osanga nti osanga oli n'akugamba nti nze ngenda kulunda nkoko, n'akulaga ekiyumba nga kikalu temuli nkoko temuli ki, tosobola kukwata kakadde n'okamuwa kubanga kadde tosobola kugulako nkoko, tosobola kugulako ki. Kakati programu eno yajja kwongera ku muntu oli ayinawo omufunampola, kiba kitegeeza nti omuntu alina ke yeekolerawo, gavumenti emwongeramu si capital nti ekuwa ntandika wabula kwongeramu oyingire mu nnyingiza y'amaka. Embeera bwetyo bweri mu nteekateeka ya PDM wano mu kibuga Mukono naddala mu muluka ogw'Ennamumira. Over to SPD.